Okuva ku ntandikwa ya sabbiiti eno akwatidde FDC bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Nathan Nandala Mafaabi abadde atalaga disitulikiti ez'enjawulo mu bukiikakkono bw'eggwanga ng'aperereza abantu b'omu kitundu kino okumulonda ku kifo kino mu kalulu ka bonna akanaabaawo mu January w'omwaka ogujja. Okuva ku bbalaza okutuuka olwaleero lwakuyeza abantu b'omu disitulikiti y'Ekweni ne mu kibuga Lira Mafaabi atalaze disitulikiti n'ebibuga ebiwerako mu kitundu kino. Mafaabi agamba ennaku z'amaze mu bukiikakkono bwa Uganda akizudde nti ebibanyigiriza tebyawukana nnyo n'ebyo ebinyigiriza bannayuganda abalala mu bitundu gya Zaayita wabula ng'ekyokudobonkanya ekirime kya ppamba abeeno kyabaleka beeyaguza lujjo. We come with a master plan. We want to bring back our cotton which was grown in Lango so that we have our Guineas, we have Lango Cooperative Union, we have Lira Spinning Mill, whereby we're going to generate money because cotton from this area is the most expensive item in the whole world. Okusoomozebwa okulaba Mafaabi kwazudde mu bawangaalira mu bukiikakkono bwa Uganda kuliko enguudo embi, amagye okugobaganya abantu ku nnyanja, ebyobulamu n'ebyenjigiriza nabyo agamba bya kibugwe. What President Museveni has not done in 40 years, he cannot do it in 5 years. 5 years needs a new brain, new energy, a new person who loves Uganda so that we can have a new Uganda for ourselves. Kati ng'afundikira kakuyegewe mu kitundu kino, Mafaabi abantu abagomezza nti okusoomozebwa kuno amaze okukwekenneenya nga kati ekibulako kwe kumuyira obululu asobole okutuuka mu ntebe enkulu ey'eggwanga akole ku bizibu byabwe. I come with knowledge how to fight poverty, with experience how to deal with it, with economy to fix the economy, with accountability to handle corruption, and we need to sort this problem so that our country becomes a united country other than for a few individuals. Ono abalaze n'enteekateeka gy'alina ku kusoomozebwa okw'enjawulo kwe bayitamu ng'okubaliirira ku nte zaabwe. The issue of saying five cows will not be possible. If they were serious, they would have given you money because there are 1 million families in Lango. Where would they get 5 million in Lango, 5 in Teso, 5 in Acholi, 5 in West Nile, 5 in Bujisu and Sebei? For us, we come with a master plan to compensate you fully for what you have lost, your cattle, your property, the lives of people during the search. Bwe kituuse ku makubo agali mu mbeera embi, nawo Mafaabi alese abakakkanyiza emitima. These roads, if President Museveni loved you for 40 years, all these roads would be tarmacked. But you imagine what they are doing now. So that's why I was saying these roads would have been tarmacked by now, but because of greed and the corruption in our country, that's why you are like this. Ebyenjigiriza n'ebyobulamu nabyo Mafaabi asabye abantu b'omu bukiikakkono bwa Uganda okubimukwasa. I want to tell you that you are not going to go to hospital anymore if you vote us to be referred. When you go to the hospital, you will be treated because a hospital is supposed to treat you. We are going to change health center force become referral hospitals. Mafaabi talemye kujjukiza abantu ba bukiikakkono bwa Uganda nti President wa UPC Jimmy Akena ye yekka eyanditegedde ebizibu byabwe nga kati Akena bw'ataliiwo bamwesige tebajja kwejjusa. Now I want to tell you people who are supporting him, give me his vote. Give me his vote. Because I am a congressman. Congress was born in Bugisu. That's when they elected Dr. Milton Obote, the first Congress. So I am from Bali. I am your own. Lend me Akena's vote. Oluvannyuma lw'okumaliza kakuyegewe mu bitundu bino, Mafaabi wakuddayo mu buvanjuba bwa Uganda okukuyega abantu mu disitulikiti y'Ekkuumi olunaku lw'enkya.